Amanya Buwembo Habibu Ssabakunzi wa ekibiina ekya National Unity Platform ekikulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi. Obuvunaanyizibwa bwe nnina obwampeereddwa buleeta essanyu mu mutima gwange ne buleeta n'obunkenke mu bulamu bwange ne mu mutima gwange olw'ensonga nti buvunaanyizibwa bunene nnyo naddala mu kaseera ke mbuweereddwamu. Tuli mu kaseera nga bannayuganda bonna n'ensi yonna etunuulidde Uganda tufuna tutya enkyukakyuka. Ne tuva mu nfuga eya bwannakyemalira ne tuva mu nfuga ey'okutuntuzibwa kw'abannansi. Enfuga erimu okuwamba bannansi ne batwalibwa mu basement ne bakolebwako ebikolwa ebisomoza obulamu bwabwe. So Buwembo Habibu bw'abanga ye Ssaabakunzi aba atwala obuvunaanyizibwa okulaba nga akunga eggwanga bannayuganda bonna abaagala enkyukakyuka, bannakibiina kya National Unity Platform bakumakuma tulabe nga ffenna tusimba mu layini emu okulaba nga tulwana okuleeta enkyukakyuka eno. Nga naddala nga twolekera akalulu ka 2026 mukama wange president wange yamaze dda okukakasa nti tugenda mu kalulu. Kivunaanyizibwa ku Ssaabakunzi okukunga okulaba nga president ayingira State House nga NUP yeri mu buyinza. Kaakati obuvunaanyizibwa obwo si butono, bulina okusomoza nti Buwembo Habibu alina okukumakuma okukolegana na buli munnakibiina kya National Unity Platform n'okumutegeeza omulamu ogwo agutegeere bulungi. So tewabeerawo kaseera ka kwebaka, tewali kaseera ka kunyumirwa mizannyo. Ze ndi muwagizi wa Manchester United, kati tewakyali kaseera oba liigi etandise, ebyo sikyasobola birondoola olw'omulimu guno ogumpeereddwa ogw'amaanyi ennyo. Senior foot soldier. Njaga kwogera eri ba foot soldier bannange nti tuweereddwa okusomoozebwa okw'amaanyi. Ba foot soldier tetubadde mu ofiisi zino. Foot soldier akwasiddwa ofiisi esinga okubeera sensitive mu kibiina kyaffe ekya NUP. Buvunaanyizibwa bwa buli foot soldier okulaba nga ojja tukwasize wamu tukakase omukulembeze waffe n'eggwanga lyonna nti ba foot soldier tusobola. Bwe tuweereza obulungi ofiisi eno ne tugitambuza bulungi, ba foot soldier bagenda kuyingira ofiisi ez'endala nnyingi mu NUP ne mu gavumenti empya nga tuyingira Uganda empya. Bwe tubeera nga tetuweereza okusinziira ku kitusuubirwamu, then kiba kitegeeza ti buli foot soldier wanaasitulira omutwe ng'alina wayagala okuyingira nga baga no mudde ebbali kubanga temwogera bwogezi temuswaka kutuukiriza. So I appeal to all of you foot soldiers. Buwembo Habibu ayinza okuba nga bamubaga nti akeegatta ku NUP n'okuva mu 2023 mu January mba mpezezza emyaka egisukka mu 2 n'ekitundu nga neegasse ku NUP. NUP egenda okujja mu lugendo luno olw'okusindikiriza nakyemalira nga waliwo ebibiina ebyenjawulo ebibadde biri ku mulimu ogwo era nga bigukola nga bisindikiriza nakyemalira. Buwembo Habibu abadde mu kimu ku bibiina ebibadde ku mwanjo mu kukola omulimu ogwo. Era mu byafaayo bya Habibu mu lugendo lwe olw'ebyobufuzi sibeerangako mu NRM, sibeerangako in an association mu nkolegana yonna ne nakyemalira. Era Buwembo Habibu teri asobola kusuubira wadde okulowooza nti luyinza okukya n'akoleganako ne Muzeeyi Museveni olw'ensonga nti nze ebinjawula ne Muzeeyi Museveni bya musaayi. Amannya Buwembo Habibu ge nnina nasikira masikire ku jjajjange ayattibwa abasajja nga bakulembeddwamu Muzeeyi Museveni. So enjawukagana eyo terinaawe empeera mwaganya okukoleganako ne Muzeeyi Museveni. So mu kaseera kano natunuuliddwa ebyo byenze ntambuza
mu lugendo olw'okuleeta enkyukakyuka struggles tubaddemu ne bannoonyerezaako ba delegates n'abakulembeze b'ekibiina nga Buwemba Habib talina nziro n'emu. Era nkyogera misana nga n'omutwe gwange gwegolodde bulungi, alina kamanyi ku Buwemba Habib konna, enziro yonna ne bwagijjayo enkya n'aleeta bwino, Buwemba Habib stepping down. So mu background eyo mwasinziddwa okumpa obuvunaanyizibwa buno era n'obwesige ntambuze struggle tugitwale mu maaso. Okuyingira woofiisi ng'osikira omuntu mu kaliba ya chairman Nyanzi, omu ku ba founders b'ekibiina, 2 omu ku basajja benkakasa nti omu ku basajja abasinga okukola ennyo, is a hard work man. Kusomooza kunene kubanga chairman Nyanzi nze ntambuddeko naye, mbadde nkolera mu office ya mobilization, tutambudde eggwanga ne tulyetooloola lyonna nga ndi naye, nendaba obunyiikivu bwassaamu n'okwerekereza okungi kwassaamu. Nzijukira lwo twali mu district ndowooza yali ya Amuru, ne tusiibira muwogo omwokye ne tumusulira nga tunywerako n'amazzi. Nembuuza chairman, embeera eno nti yes, embeera eno gye tuwangaaliddemu era gye tutambuliramu. So okudda mu bigere by'omuntu afaanaganako bw'atyo kuba kusoomooza kwa maanyi nnyo, era kwe nnina okukola ennyo okulaba nga nfitinga mu bigere bye, nange mbeeko ettaffaali lyennyongerako nga ngattako bugasi nga sitoolako butoozi. Abadde wa Luganda n'omukulembeze waffe, sisuubira nti mu buweereza bwe tulimu nti ekyo kyekimu ku byenkizo ennyo. Nedda, NUP ne mukama waffe His Excellency Robert Kyagulanyi atunuulira bukozi bwo, obuweereza bwo, kwasinziira okubeera nga akudeployinga. Era kyangu nnyo okubeera nga mpisa mu delegates conference n'empebwa akalulu n'oyingira woofiisi, ne bw'obeera nga you are not fit up for the task, n'obeera nga deployment tokola ki togifuna. Ne kakasa Buwemba Habib abadde bamugoberera, skills nzirina wekijja mu kukunga, kakasa siri mukunzi mubi, then bwekijja mu mbeera ey'okuyimirira busimbalala nga nyimiridde ku mazima nti kino kikyamu, kino kituufu, awo tewaliiwo kubuusabuusa ku linnya lya Buwemba Habib. N'enkolegana wakati wange ne bannange benkola nabo, because office eno yeetaaga kye tuyita interpersonal relations. Enkolegana yo wakati wo ne munno eri etya, sirina likodi mbi ku paati eyo, era nkakasa nja kuweereza bulungi. Njagala kutegeeza Bannayuganda naddala abammemba ba National Unity Platform nti mu office gye ntuddemu eya Ssaabakunzi Matches nti mbadde n'ebirooto byange mabegawo, mbadde nkolerera kulaba nga nyingira ntya Parliament nga nunula constituency ya Lubaga South, nkiikirira abantu ba Lubaga South. Kati ate kino kye nnyingidde mu kinene nnyo, wali kibadde kyakutambula ne banna Lubaga South nga constituency, kati kino kya Bannayuganda bonna, okulaba Bannayuganda tubayingiza tya Uganda empya. Amaanyi gange, ebiseera byange ngenda bissa nnyo okulaba nga Bannayuganda ffenna tusanyukira wamu okusinga okusanyusa abantu aba constituency emu nga ebitundu ebirala biri mu kubonaabona. So tewabaawo alowooza nti Buwembo agenda kukosa office amaanyi agasse mu constituency. Nedda. It is my right okubeera nga nesimbawo, era ku bimu ku bye tulwanirira mu struggle eno kwe kubeera nga buli Munnayuganda yeeyagalira mu ddembe lye ery'obwebange, okubeera nga otudde mu office eweereza mu kibiina tekikugjaako ddembe lyo ery'obwebange. Obeera n'eddembe lyo okusalawo nti
ngenda kuvuganya mu kifo kino neteekateeka bweti kasitebeera nga tekontana nanteekateeka ya kibiina mu kaseera kano oluvannyuma lw'okubeera nga nalondeddwa nga Ssaabakunzi abantu be mbadde ntambula nabo n'abawandiikidde dda ekiwandiiko nga mbayita mujje tutuule tulabe tugenda kukwasaganya ty emirimu gya woofiisi egy'eggwanga lyonna nga tulinga ttiimu then emirimu gino tegirina bwe gikonflictinga n'emirimu gya woofiisi eri bwe tusangawo embeera yonna emirimu gy'ekibiina bwe gisobola okukosebwa olwa interest y'omuntu Habibu interest ya Buwembo ejja kuteekebwa bbali tutambuze interest y'ekibiina era kyenkubiriza buli member w'ekibiina nti woolabiranga interest yo ng'ekulembedde interest y'ekibiina please interest yo gisebbali otambuze interest y'ekibiina bw'olaba nga interest yo ekoonagana ne interest y'ekibiina tegeera nti otandise okuyingira obubuze era tuba tugenda kuyisaamu eggaali mwattu. Delegates conference ebeeramu bamemba ba delegates abakiise mu lukiiko olwo olwattabamiruka ebeeramu ne bacandidates abo abazze nga bayigwanyiza oba nga beesimbyewo ku bifo ebirangiriddwa ebigenda okulondwa delegates conference. Kituufu nnyo nze siri delegate sibadde delegate kati ndi delegate sebo sibadde delegate we nayingiridde delegates conference nagiyingiddemu nga candidate ayeesimbyewo ku kifo kya Ssaabakunzi ow'ekibiina ekisinga okuba ekiganzi era ekisinga okuba ekinene mu Uganda yonna ne mu nsi yonna. Habibu Buwembo ebyobufuzi yabitandika ng'akyali mwana muto nga bwe nkubuulidde nti nno empalana yange n'obutakkaanya ne Museveni ne ttiimu ye bwava mu musaayi oluvannyuma lw'okuttibwa kwa jjajjange ayattibwa mu nzita etali nnungi. Nakula nga amannya agantuumiddwa tegampitibwa aga Buwembo Habibu nga bampita muzeeyi bwe ntuuka mu P5 nembuuza maama nze atali muzeeyi mu myaka lwaki mpitibwa muzeeyi ne ku kisomero muzeeyi ndaba erinnya lya muzeeyi baliwo bakadde. Maama kyava nnyinnyonnyola nti amannya ago gaali gajjajjaawo ayattibwa mu mwaka ogw'ekinaana nze nzaalibwa kinaana mu ebiri then bakadde bange ne basalawo banzibulemu amannya ga jjajjange oyo. Kati maama yasanga obuzibu okwasanguzanga amannya ga ssezaala we mu luggya lwe n'asalawo ampite muzeeyi. Kati maama nangana esitoola esinga awo kitaawo yagitegeera obulungi nembuuza kitange nti sitoola yali etya ngenda oginoonyereza ogiwuliriza nga musajja mukulu muzeeyi Museveni oyo ne banne be baavaako okufa kwa jjajjange. Mu mbeera eyo natandika okugoberera ebikolwa ebyakolebwa bikosa obulamu bw'abantu ab'enjawulo n'abameka battibwa mu biseera ebyo nze obukyayi ne bubeera nga buntudde mu kifuba era ng'obukyayi obwo bwa nsonga era nze ngoberera ebyobufuzi nakati ebikolwa ebyakolwa mu gy'ekinaana bikyakolebwa ne mu kyasa kino ekyabirimu ekimu. Kati mu bwe nnyingira by 1996 waliwo akalulu aka presidential mwalimu presidential candidate Kibirige Mayanja nga mulimu Paul Kawanga Semwogerere ne muzeeyi Museveni. Taata wange omuto gwe nali mpangala naye mu biseera ebyo yali muwagizi wa Kibirige Mayanja ne ekitundu mwe twali nga abawagizi ba Kibirige baali batono. Kati muzeeyi yalina akamotoka ke ng'assaako emizindaalo yalina okuvuga ate yalina ne microphone. Kati bwe twatuulanga mu mmotoka ye nga mpandiikira ebigambo bye nnina muyambeko ku muzindaalo yavuge. Kati nga mpandiikira ebigambo bye nnina okukozesa lwaki abantu tebalina kulonda muzeeyi Museveni lwaki balina kulonda Kibirige Mayanja.
kati awo nali ntandise okwongera okutegeera ebizibu bya Museveni ne lwaki talina kukulembera Uganda nga nkyali muto 2021 awo Dr. Kizza Besigye azze, a man with the hammer, Ssenyondo. Museveni agambye nze ninga kota pini nayingira na Nnyondo nfuluma na Nnyondo. Dr. Besigye azze ne Nnyondo ng'agiwanise. Nasanyuka nnyo nga ndabye omusajja omuvumu agenda tujjirawo ekizibu kye tulina ng'eggwanga. Nali nkyali mu second life, bwe mba nzijukidde bulungi nali mu senior ya 2. Awo nagoberera nnyo Dr. Besigye weewaawo seetaba direct mu campaign. Mu 2006 mu 2005 nali chairman wa IMUSAKA, Inter-Muslim Students Association of Kampala, ekitongole ekitwala amasomero g'obusira, amasomero agalimu abaana abasiraamu mu Kampala yonna. Nali chairman nga nkulembera amasomero agasukka gali mu 108 because boundaries twate tuzikomekedde ku Kampala yekka nga twala ne Wakiso ne Midirano. So mu buweereza obwo nalabibwa nnyo bannabyabufuzi kye saamanya. Twabeeranga mu conferences ez'enjawulo, Buwemba Habibu nga nkola presentations. Kati akawungeezi kamu waliwo abasajja abajja ku ssomero nga banoonya buwe bataddewo enkola ey'ebibiina ebyawamu bagita multi-party dispensation. Kati ebibiina biyaayaana okunoonya abakulembeze. Kati abasajja abo bwe bajja ku ssomero banoonya Buwemba Habibu bali mu byambalo by'amagye. Headmaster yatya nnyo n'akweka Buwemba Habibu n'agamba nti Habibu tali ku ssomero, yaddazzeeyo okufuna fees. Naye waliwo obuzibu bwonna. Ne bamugamba tewali buzibu bwonna, tumunoonyeza mirembe, muli baaluganda lwe kiki kubanga tetutera kukyaza bannamagye mu ofiisi zaffe. Ne bamugamba nti ayo ensonga, ne bamuliiramu. Kati bwe bagenda nga bamulekedde namba y'essimu, bw'aba akomyewo tukubireko tumwetaaga, twayetaaga okwogera naye. Buwemba Habibu badi bwe bafuluma editicha nampita nambuuza mu bantu bolinamu ab'amagye. Ne mugamba sirinamu. Waliwo abazze wano omu abakulembedde yeeyanjudde nga Meja Salimu omumanyi, ko nze simuwuliranga nako. Tolina musango gwonna gw'omanyi kuleeta wano ab'ebyokwerinda. Ne mugamba sirina musango gwonna. Nangamba ndekedde essimu ye, bw'oba okomyewo tubakubire then bajje boogereko naawe. Konze it's okay. Essimu yagibakubira ne bawa appointment nga bakomawo enkeera, era bakomawo era nga bali mu kombati zaabwe ez'amagye. Ne basaba headmaster atukkirize bagende nange mu hoteri Busega waliwo hoteri baali bakagigulawo bagiyita Best Hotel. Ne tuyingira, bwe twatuukanga ddiru gye baleese nga baga nti banoonyereza kubamu ku bavubuka abali influential mu Kampala, ne bakizuula nga Buwemba Habibu ali influential olw'ensonga alina ekitongole ky'aba students bakulembera. Therefore nga bapropose Buwemba Habibu abeere chairman w'abavubuka b'NRM mu Kampala. Kigambo ekyo kyankosa nnyo olw'ebyafaayo biri bye mbagambye. Mbeere chairman w'NRM ow'abavubuka nga Museveni ye chairman w'NRM nga ye mukama wange. Ne mbagamba bakama bange nkyasoma ate by then nali mu senior 5 combination gye nali nkola BCG nga nstrokinga FN. BCG, that is biology, chemistry and geography nga nstrokinga foods and nutrition. Nga combination yeetaaga concentration ey'amaanyi. Nambagamba being in fact nti nze chairman wa IMUSAKA kinfuula bize. Combination yeetaaga obudde bungi. Kati bwe ngattako ekya politics ono kijja kunnemerera, kijja kunsuula emisomo gyange. Mundeke concentrating ku misomo. Nambagamba no, tetukwetaaga mu field. Ffe ne bwe tukozesa erinnya lyo ng'oli mu records zaffe.
once in a while twekwetaaze tulina conferences nojja n'oyogerako eri abantu tetwetaaga budde bwo mu firimu nembaga mumpeemu ennaku 2 nerowooze then nja kubaddira baali ne bakwata bando za ssente bwanzijukira bwali bwa noti 15 shillings note 5 bwali bubando bubiri ne babumpa ne baŋŋamba nti nno kakisente kakuyambeko ne bajjayo mu kisawo ne bampa essimu ne layini yaako essimu kyali kya yero nga kirina n'omulongooti ne mbagamba ebintu bino lwaki sisoose kwerowooza then ne bagamba nti tofaayo bino bibyo genda nabyo mu nnaku 2 bwe tudda kyonna ky'onaaba osazeewo kye tujja okgenda nakyo. Bwe nadda ku ssomero nalina mukwano gwange nali sharinga room naye ne munyumizaamu ne mugamba abasajja bano kibadde banoonyeza kye kino nangamba Habibu tugudde mu bintu abasajja bano batandise n'okuleeta ssente bubando bwalimu emitwalo ndowooza gyalinga 10 mitwalo 10 by then zaali ssente nnyingi 2005 nzijukira bulungi bwe twalyanga ekyemisana twali tulya kya siringi 3 siringi 3 bakuteerako akawunga n'omuceere n'ekifu ky'ennyama so zaali ssente nnyingi ne mugamba muganda wange nze ebyafaayo byange n'abasajja bano tebinzikiriza kukolegana nabo era decision nagikoze dda sigenda kukola nabo just ennaku zaabwe 2 bwe ziggwako nno bawa lipooti. Muganda wange kyamuyisa bubi nnyo ye yali alabanga akasente mukisa twandikalidde era ennaku 2 bwe zaggwa nenkwata ebintu byabwe bajja ne tugenda mu hoteri yemu nenkwata ebintu byabwe nembibaddiza nembagamba tetujja kukolegana olw'ensonga ebiseera byange tebijja kunzikiriza n'emisomo gyange. Mu mbeera eyo abasajja abo baali balaga nti baagala nnyo okukola nange ne bagamba nti sente zo kati eno gadget y'essimu erina kukozesebwa alina tuweereza mu buvunaanyizibwa obwo ne twawukagana. Wayita akaseera ne wabeerawo olutalo lwa Iraka ne mpulira nti Salimu oyo Meja Salimu bamusindika Iraka agenda ataaseeko ku lutalo olwo Uganda we yatwalirayo amagye era nafuna amawulire nti gye yafiira saddamu muwulizaako kati engagement gye naddamu okubeera nayo nasinkagana Honorable Hussein Kyanjo yali azze muzimu ku nteekateeka zaffe conferences ez'aba students ne musaba ka time ne munyumizaamu abantu bano abajja ne bansinkagana ne kye baali bansaba ne munyumiza ne story yange lwaki siso akolegana ne NRM. Hussein Kyanjo naŋŋamba nti nno ngeri gye bakulabyemu ekinyusi ky'obukulembeze sandi agadde obeeraawo mu bbanga bajja kutawaanya nnyo mbadde nsaba ojje ogira otuyambako mu jeema then gye tunasinziira okufuula bize tukumentaringe ofuuke omukulembeze omulungi era proposal saagi resistinga 2006 akalwa akaddako natambula n'ekibiina kya jeema nga mbatambulizaako ku mirimu gy'abavubuka. Mu kutambula nafunamu bingi nnyo nti nafuna mentorship okuva ewa Hussein Kyanjo omugenzi yali MP wa Makindye West. Hussein Kyanjo mu bimu ku bintu bye yanjigiriza yaŋŋamba Habibu mu bulamu tosanga muwendo ku linnya lyo nti erinnya lyo lyajje nti alisasulire ssente oba kawumbi oba mmeka naŋŋamba kyabulabe nnyo erinnya lyo bw'olisaako omuwendo bw'omaze okutunda eddembe lyo lyonna your liberties are sold otuuka nga olaba ekituufu naye nga toswa kyogerako lwaki olw'akasente kano koba olidde obeera olina gy'oyagala okgenda nga toswa oli ayakuliisizza bwaga nti togendawo era osigala tojja kukola ki
tojja genda. Ekintu ekyo nakinotinga nnyo era kinyambye nnyo mu bulamu bwange. Mu 2011 tujja nga tuyingira ebyobufuzi ebyokulonda akalulu akawamu, wabeerawo omukago ogwakolebwa okugatta ebibiina ogwa IPC, Interparty Cooperation, IPC, Interparty Cooperation. Mwalimu JEMA, mwalimu FDC, mwalimu SDP, mwalimu Lord Mayor Elias Lukwago bajjira bamusuubi by then, ne bagatta ne bakola omukago ogwo. Kaakati Jeme Nonda nga youth representative ku steering committee ya IPC. We natuukayo nenfuna omukisa ogwinteractinga ne bannabyabufuzi abalala omuli Dr. Kizza Besigye we nali negombe nnyo kuva mu 2001. Mwali abantu nga Joyce Sebugwawo, mwali abantu nga Wafula Ogutu, abantu abo nali mbalabira mu distance. Ssemuju Ibrahim Nganda netandikaawo okubeera nga tuwuliziganya. Bwe tugenda mu kalulu naweebwa obuvunaanyizibwa nali omu kuba mobilizer abanoonya akalulu ka candidate w'omukago Dr. Kizza Besigye. Mu lugendo olwo nagenda oluvaamu ng'enkolegana gye nfunye wakati wange ne Dr. Kizza Besigye ate nga y'amaanyi. Ate nga ndaba Jema yali yeewalula nga tetambula bulungi kuwa ssuubi nti enaatutuusa mu lugendo olwo olw'enkyukakyuka gye twagala ey'okusindikiriza nakyemalira. Mu 2001 tuvudde mu kalulu nakola okusalawo kwange ne neegatta ku kibiina kya FDC era nenfuna membership card nentandika struggle. Awo 2001 wewaali ebbeeyi y'ebintu nga yeekanamye, Dr. Besigye n'atandika ne tiimu ne batandikawo ekisinde kya FOC nerangirira walk to work. Struggle za walk to work nazeetabamu butereevu nga siringiriza mu distance. Ebintu byonna ebyatuusibwa ku Dr. Kizza Besigye, omwali okumukuba kamulali mu maaso, omwali okumukuba essasi mu lugalo, omwali ebyo byayongera kunennyamiza n'okumpa ensonga ezeegatta ku ze nalina lwaki regimu ya NRM ekulemberwa Museveni tesaanidde kubeera ng'etudde mu bukulembeze bw'eggwanga lino. Era kuva olwo siddanga mabega. Okusookera ddala okunkwata nti bantadde mu kkomera yali 2001. Nakwatibwa olwo nali siri na mu activity awazira bwe bategeera nti dokita yalangiridde ne batandika okunoonyereza abantu be basuubira nti bayinza okwetaba mu activity. Ne bansalako nali waka ne banvuga ne bantwala Katwe police yali regional police station ne bankumirawo ennaku 3. Bwe natuuka mu kkomera nze feeling gye nalina mu ndowooza zange okuva emabega nti omuntu abeera mu kkomera abeera either mubbi, mutemu oba omukwasi w'abakazi. Kati bwe ntuuka mu kkomera nasanga kaseero konna kajjudde abasibe. Ennaku 3 ze namalamu nagezaako okuinteractinga ne basibe bannange gye nasangira abaana ng'oli agamba nti nze tubadde tembeya nkute tray y'amagi ne bankwata ne bandeeta wano. Ate ffe bazze nga bakola bikwekweto pandagaali ne batuyingiza kabangali ne batuleeta. Gye ntegeerera nti mu kkomera wabeerayo abantu nga tebalina na misango because omuntu ali kutteka tray k'amagi ali mu kweyiiya. Nembeera eri mu Uganda etali mu mirimu. Muntu anoonya kyanaalya ne kibula naga kantetenkanye wano nja kujjawo 1000. Ne nnyongera okutegeera ebizibu by'abannansi bye bayitamu. Era nagenda okuva mu kkomera nga mmaze okwebuulirira ng'omuntu nga mmaze okwewa oddimu nti struggle eno tulina okubeera nga twekumaakuma twerwaneko bwe kitabeera ekyo tetuli safe.
ndi mu parliament neyeekubya enduulu neyeekaabya obuziga bwa ggoonya tiwaliwo abaagala okunzita bwe ntambula bwe nti ndaba boode zinneetoolodde era nsaba parliament eyongeze security yange. Nabiraba ku mawulire saabiwa nnyo makulu waayita ennaku ntono nali ndi awo nva waka ssaawa zaali 3 ku makya ng'amagye poliisi n'abantu abali mu ngoye za bulijjo nga basazeeko ekikomeramu ensula ne bangwira ne bankwata ne bantwala ku side headquarter ne baŋŋamba nti njagala kutta Speaker Anita Among nti nze nkulira ttiimu ezaagala okusaanyaawo obulamu bwe. Kigambo kya soundinga nga kinene nnyo nga tekitegereka nga ndowooza basaagamu nagenda okulaba nga baleese files bakoze dda statement zaabwe baŋŋamba sayininga nembaga nsayininga ekibi simanyi kansomemu ngenda okusoma mu bye bawandiise nga musango gwe bataddeko mu luzungu bakola threatening the life of the person of Right Honorable Deputy Speaker of Parliament Anita Among. By then yali Deputy Speaker. Mu bufunze bantwala mu kkomera ne bantwala ku remand nembeera mu kkomera okumala ennaku 14 ne mu nnaku ezo mwe mwajja olunaku olwavaako decision yange okwegatta ku kibiina kya National Unity Platform. Olunaku olwo nafuna delegation okuva ewa Secretary General wange by then Nandala Mafabi nga sindikidde abantu bogere ne Buwembo Habibu bantegeeze nti yatuddemuko n'Anita Among. Anita Among nga bogereziganya Buwembo avudde atya mu kkomera. Anita naawa akakwakulizo n'aga nti Buwembo alina kuvaayo mu lwatu anneetondere bw'amala okunneetondera then nze ngenda musonyiwa ave mu kkomera. Kati omukulu nga ansindikidde abantu nti vaayo weetonde ove mu kkomera bw'oteetonde omukazi agamba ogenda kumala wano ebbanga lya myezi 6. By then Honorable Segirinya ne Sewanyana baali baakaweza emyezi 6 mu kkomera. Titolaba ekiri ku babaka golaba ababaka babasibye bwe batyo ate gwe iki olowooza. Nawulira nga menyese nnyo omutima era nabagamba nti kinnumye nnyo tya omuntu omukulembeze wange mbadde nninamu obwesiga asobola okutuula n'omulabe wange antadde mu kkomera nga tafunye kadde kajja kutuulako nange kwogerako nange n'okunebuuzaako ku kye bagenda okuteesa. Then nansindikira abantu nti nze nveeyo neetonde ku ki ngambe nti nalina ekigendererwa ekitta Anita Among kati ke yakiguddemu nkijjeeyo nga ndaba bya kisiru nnyo. Nembabuuza omusango gwe banzigulako agumanyi oba tagumanyi era nabagobaganya. Bwe mbagobaganya mukulu tekyamuyisa bulungi because n'obuyambi bwe nali nfuna mu kkomera nga buva mu kibiina babusalako mu kaseera ako nentegeera nti nno alabika kyaddakkanyiza nakyo teyansindikidde bali mbawe endowooza yange yadde ansaliddewo. Mu kaseera ako nalina okusomoozebwa mu kkomera munda nga baŋŋamba FDC terina gye kutwala abantu abo si balungi NUP eri mu light ate nga nali nasibwako ne His Excellency Robert Kyagulanyi mu kkomera lye erimu erya Maxon Bay mu 2019 mu 2019 bwe twesanga mu kkomera twesangayo ne His Excellency nze nali nsooseeyo eggulo limu enkeera naye ne bamuleeta twali mu kooti yemu ku mulamuzi y'omu. Mu bye twayogera yanjogereza okumwegattako tutambuze generational cause era ne tudiscussing ebizibu by'eggwanga mu mbeera gye twabitunuuliramu. Mu mbeera eyo nali saamwegattako nga mpulira nnina okukkiriza wendi nti tusobola okusinziirawo ne tuleeta enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. N'ekikolwa kino ekyokundeetera abasajja bajje banjogereze neetondere Anita kyandaga nti wano wendi si we watuufu
okussaamu obulamu bwange n'amaanyi gange gonna mu linnya ly'okuba nti nno tuleeta nkyukakyuka. Yali Novemba ennaku z'omwezi nga December ennaku z'omwezi zaali nga 27 December 2022 navaayo nga maze okukola okusalawo okwegatta ku NUP era 2023 mu January zaali ennaku z'omwezi 15 ennaku z'omwezi nga 5 ne neegatta kibiina kya National Unity Platform. Kyassanyu nnyo nti bwe natuuka mu National Unity Platform baali bangoberera struggle zange ze nali ntambuliramu, entambuza gye nali ntambuzaamu, era n'obumu kusoomozebwa kwe nali mpitamu nga baali bakugoberera. Okugeza bwe twali mu musango wa Katolubwama, state yagussaamu interest. Twalabye omusango ogubadde Kawempe ogwa Nalukoola bakozesezza omwezi gumu okutabaala kwonna kwe tubaddemu nga tutalaga ebitundu by'eggwanga ne president mbadde ku mwanjo, era nga abakulembeze bannange nga banneetegereza ne bannakibiina nga banneetegereza. Tugenza okgenda mu delegates conference nga siri delegate naye nga bw'oyimiriza wali ba delegate ba NUP mba mentioninga by name. Gwe simanyi linnya nga mujjukiza nti gw'oliwe Tololo, gw'oliwe 40. Twasinkagana ku lunaku bwe luti.